President Museveni bw'aba ayagala okukolera eggwanga lino okuliwa ekirabo ekyasinze tali n'akalulu takakkiriza kubaawo. Takkiriza kalulu kubaawo nga mwali abagambe nti Kiwedde yamaze dda kisoboka yasooka okubisazaamu kati golowooza President Museveni ng'akedde ku makya n'agamba bannange njagala okwetondera bannayuganda byonna byonna ebibaddewo n'ebigenze mu maaso naye mulonde nvudde mu kalulu mulonde omuntu waliwo munnayuganda ayinza okukigaana tuyinza okulaba wano omuntu ayinza okugaana ekyo ng'alina omusujja ogw'amaanyi mu mutwe ng'alina omusujja ogw'amaanyi mu mutwe neewunya n'okwewunya abantu abagenda mu kalulu nga basuubirayo ekyagundi ekyamazima mulimu ketugende tugezeeko tugende tukole ki naye nze tugezako okusemba baali kamulekedde n'okamulekera nze nsabayo kulonda okumu abantu bagambe nti tebiriemu n'obuzibu ssemateeka wa 1995 mu 1996 walina akalulu kati ababaga ssemateeka baali beeraba mu kalulu akaddako naye baali balina ogamba nti abakoze ssemateeka wano tebagenda kuddamu kwesimbawo kitegeeza nti baali bagenda kukola ssemateeka abe ng'akwata bali abagenda okuddamu naye so bamukola ng'ate waakola ssemateeka. kale muteetevu nkwanirizzaako ku mukutu Pros Media Rodin Mugema the Spy naddala omukutu gwa TikTok gutambula ennaku zino kamala obukamazi ogamba oti osibe toli bulungi nnaku lwakuna nnaku z'omwezi 25 naye wiiki eno tugirabiddemu ebinene n'ebitono wiiki ebamu ennaku 7 n'ennaku zino olunaku olumu lubanga wiiki nnamba kale kwegamba wiiki etambudde obulungi obutagambika kiyinza obutateeberezebwa butya bweyisiza abantu ab'enjawulo mu kkowe ez'enjawulo naye kyoba omanya mbeera nga ndeese omukulu Rodin Mugema the Afro pessimist mbeera muleese yatubuulire bayisiddwa batya mu kiwayi ki mu mbeera ki ne generally bali batya mu mbeera kati saawa zino nga bwe bifaanana naye nga ensonga enkulu eriwo mu ggwanga esaawa zino nsonga ya byabufuzi wano we tuli gye bayita climax y'ebyobufuzi kuba kati tumaze okusalawo baani abagenda okukola bwe bati baani abantu omunana be twamaze otunulira nti bagenda tukolera bwe bati tubeetako kino na kino bamaze okuvaayo ne bakakasibwa omulamuzi Simon Byabakama yamaze okukatyemula nti gundi ne gundi political mwahahaha gwe togenda kulabikirako ku ballot paper n'amala okukakasa nti nakato bawa nakato tagenda yabirawo ku ballot paper nakato sikusange wange abantu abekikola bwe kityo yamaze okubajjamu kati akadde kano olunaku lwaliro bandi atutunulire nga tulina omukulu Rodin Mugema atematemeremuuko ensonga nga bwe yazirabye ensonga nga bwe zigenda okutambula neki ekinajja mu byobufuzi mu kkowe eno etwolekedde salo otya nno ne bulungi balamuseeko otufumitire emboozi abatulaba mwenna mbabuuzaako nnyo era nembeebaza okwekumira ku mikutu Pros Media wamu ne Rodin the Spy eddoboozi si ddungi nnyo senyiga atutwalaganya emiro gyasakadde twabadde mu risaaki nga tunoonya naye tujja kubeera bulungi buli mbeera naye ojja ditwongerako newankubadde si ddungi ojja ditwongerako kakati manya tutunulire ekisoya ddala manya tubuulireko omulamuzi Simon Byabakama omanyi ensi eno twagigabanamu bibiri erike ku bitundu 10 waliwo yatwalako 47 mwana yatwalako 47 ate biri ebitundu 6 nabyo gyebiri eyo kati tutunulire kuba kati fe abasinga obwe twategeddemu Bobi Wine na Museveni kati biri ebitundu 6 bina ffe tubaye twagala gwe ng'omukugu mu nsonga eyo wammanga otutematemere tuwulire baani abaabitutte bakoze batya omulamuzi Byabakama yasazeewo ki kituufu ate era kituufu omuyita omulamuzi kubanga professional justice mulamba ava mu kooti okujja okupresidinga over eri akakiiko k'ebyokulonda ekitabuusibwabuusibwa mwalabye emikolo egy'enjawulo kololo oluddawa omulamuzi ono nga bagenda mu maaso n'okubanga abakulu abagenda okulabikira ku ballot paper omanyi ballot paper eriko ebintu bingi nti n'ennyambala gy'ogenda okulabikamu electoral commission eba ebyetaaga kati byonna twalabyeko emabegako awo nnaku eziyise electoral commission mulamuzi w'akakiiko k'ebyokulonda oyo Justice Simon Byabakama n'akatyemula n'akakiiko ke bakamisiona ne bagamba Kyagulanyi emikono tegiwera
kubanga lisanyalala okwetala lisanyalala nalaba amaanyi nalaba amaanyi omusajja yagamba nti emikolo tegiweze akasajja kasinzira wali emagere tekabagamba ekyo ova kusaba 2 mpaka ssaawa 5 mujje abantu bava mu disitulikiti sezo wammanga anti zonna disitulikiti ya 36 yazifuna kubanga liyeetaaga 18 era bajja ne bagenda maaso n'okubanga emikono kaakati obuuzizza abantu abali fully nominated ku kifo ky'obwa pulezidenti w'eggwanga tugenda ogendamu mwaka 2026 tewali kubuusabuusa liigi ya bungereza ey'omupiira naddala mu abagoberera omupiira simanyi oba eri mu ttiimu meka oba ziryawo 22 oba 2 naye bonna basamba wabula ebiseera ebisinga sijja kugamba nti sijja kunokolayo ttiimu nti ttiimu eno yeetera okuwanetuba ne batitle contenders ne bacontenders abo ab'amaanyi nga ogamba sure win nti mu 5 abasooka mu 3 abasooka then n'okusatu n'avaako ne musigaza 2 nisooka okuba nga kigenda so tewali kubuusabuusa okuvuganya okw'amaanyi kusuubiddwa era nga we kiri mu girasi nti incumbent president Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa naku zino mpulira yeteekako n'ekitiibwa ekirala Saabalungu agenda kubeera ku baloti ate era nga agenda okumuvuganya ennyo ye principal president w'ekibiina kya National Unity Platform omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine embiranye egenda kusinga kubeera wabula wetuukidde olwaleero nga tulina abaakayitamu bali 8 abaakakasiddwa nti be bagenda okubeera ku ballot paper oba oliawo mu kalulu awo Katonda ng'atuusizaayo wabula kinajjukirwa lumu nali nsoma amawulire ga Daily Monitor mabegakaawo ennaku si nnyingi abaano n'empapula nga Daily Monitor ekubye omutwe nga egamba basoba mu 2 nga basoba mu 2 kintu bakizanyiramu nnyo ate bazinonera ku bwereere kintu bakizanyiramu nnyo n'olwekyo neŋŋamba nti bintu bino nga birabika by'amaanyi so naye wano mu kuzaayo empapula era olabye ne bano abamukulu majezi abagamba political vandara tata political quagmire n'ebintu ebirala ebiringa ebyo nti okufuna obwa president mu ggwanga si kyekintu kyozanyirako nti nga bakansalo najja neyeteekako zose tebadde bazirina miliyoni 2 ekyo sisobola kulimba naye waliwo ate bagamba nti eyabaleesa ajja bateekamu ssente balina eyabaleesa ate bibaawo wano mu Africa wano mu setting yaffe omuntu asobola okugenda mu kalulu naye yakakubamu tooki maaso naga naye nakavuganyaamu nzekka bwe binaalabika bitya observers abanaava ebwe bitongole nga African Union bitongole nga European Union n'ebitongole ebirala ebiri ku mutimbya gw'ensi yonna binaalaba biti kati nga okusinga okuswala okwatako mu nsawo n'obaako b'oteekamu accent naye okufuna emikono mu buli district eyeggwanga bizibu kubanga ba presidential candidates in fact ba presidential aspirants kuba tebannafuuka ba candidates bali bano ba candidates 8 kati bali bonna be banonayo empapula tebannafuuka ba candidates kati ba aspirants abo kuba president babadde abamu nga obagoberera n'obagoberera ku ntambula zaabwe nga tebalina nawe basola nga tezirina nnyo kiddako naye bukosa ebintu ebyo tuba tubisuubya n'olwekyo president we Kaguta Museveni president w'eggwanga Uganda aliko kati agenda kuvuganya era ng'asuubidde okubaako ku ballot paper NRM His Excellency Robert Kyagulanyi Bobi Wine National Platform agenda kubaawo kati waliwo omwami yeewunyisizza abantu bangi bamuyita omwami Mabirizi Joseph okuva mu kibiina ekya Conservative Party kye bayita CP ekibiina kino kyagala okwefaananyizaamu ebibiina ebigundiivu ebiri mu mawanga amalala kati nga Bungereza Conservative Party kyokka ate bw'ogenda mu mawanga nga America ojja kusangamu nti ekibiina ng'ekya Republican Party ekibiina ng'ekya Democratic Party nga balina ebirowoozo nga byaba conservatives nti bakkiririza kwegamba mu kunyweza sanga ekibiina nga bakkiriza mu kunywiza nga banoga nti tojjaamu lubuto tojjaamu kino tosuula mwana temugenda mu bisiyaga nga boze gy'emiramwa gyabwe kati bano ba conservatives balina emirandira gye basinzirirako okulaba nga bagendera ddala mu maaso okuba nga bakulembera eggwanga nga basinzira ku ebyo n'olwekyo omwami Mabirizi Joseph bagenze maaso n'okuba nga bamunominatinga bwe bamunominatinze ne bamuwa emmotoka bamuwadde emmotoka bamuwa ne babodyguards 6 naye luli yabikyakaliramu ne bamuwa ne babodyguards 6 agende maaso n'okuba nga
naye yesimbawo omulala era yeewunyisiza abantu naye teyewunyisa nnyo bamwewunyazze waliwo n'okulwanagana kungi kubajjukira FDC evaamu ebiwayi ebiwerako baamu kiri ekiwayi kyene katonga PFF then naye nga tonnatuuka naawe nti etandika ne reform agenda ne parliamentary advocacy forum mu myaka gy'enkumi eyo bibiri bagundi ebisinda eby'amaanyi ne bijja nga bigatta kati mu mwaka ogwa 2005 awo 2 bwe watyo tugenda mu kalulu aka 2006 yavayo n'ekibiina kya FDC kati bajja bakulemberwa abakulembeze bangi Mugisha Muntu we yawukana nabo n'akola ANT n'ojja n'osigaza n'osigaza basse mu Uganda ba FDC Dr. BSJ ne bafuna obuzibu bwa ssente mu kalu ke twavaamu aka 2021 ne bagamba nti ate ayagala okwesimba ku bwa pulezidenti kati gwe banominating ye yanona ebisawo bya ssente n'abijja mu State House n'ajja n'abiyingiza pati byata buli yaddala pati era waliwo omukulu omu yali anyumye n'agamba naye oba oli awo ssente size zaali badde ekizibu naye gwe n'ogenda n'onegotiatinga billions 10 banonoako 2 n'ekitundu n'ogamba owa Dr. Kiza byesi gy'otadde miliyoni 3 ngabana yaleeta obuzibu kyamazima engabana yasinga okuleeta ebizibu era ekintu kyali mu kibiina nekibukya nekibookya paka lwe kyafulumayo then bagenza okumaliriza era nakugamba nti abo bwe bataakola ekibiina kirala bajja kufuna ekisenge twamaliriza ekibiina ekya PFF bayinza obutasimbawo pulezidenti ne babaako omuntu gwe babaakinga naye bayinza okugendera ddala maaso n'okuba nga basimbawo abantu ku gundi eno endala n'olwekyo Nathan Nandala Mafag eyaliko omubaka owa Budadiri yagenda kwesimbawo ku kibo kya FDC agenda kwesimbawo ku kaadi eya FDC ku Forum for Democratic Change nga kaadi efraga beyala yanominatingiddwa naye ebyawe tetwabirabira nga wegambye kuyambadde nkubuuza wano bwete tunatandika twalabyeko lale bizo kazoka abala tebaakoze abalala bise wale w'omuceere we twali omuceere juzi nga nyengerawo amamotoka naye nga womanyi tubali tulashinga kutuuka wano simanyi atuyinza okudda ku ebyo nga waliyo enteekateeka eriyo nga situmanyi enteekateeka zaabwe zisukkako muceere kale simanyi munyagwa kyona mugamba bayinza okudda muceere n'olwekyo nti gundi oyo yesimbyewo infact wetugenda kweyo nyini ebibiina ebimu mu Uganda wano olina ebibiina bingi ebyobufuzi byaza okusibwa buza okusibwa omukulu wano bamuyise Munyagwa Mubaraka Serunga akulembera ekibiina kye bayita Common Man's Party CMP ekyomuceere tokirekanga ekigambo akabonero lusanira tuzize kulya ffenna yanominatingiddwa oba emikono yagifunye atya y'omu ku bantu bembadde nsuubira obutajja naye waliwo abamukubamu ebituli nti Munyagwa ng'amaze ebbanga mu struggle Munyagwa yenna amuteekamu ssente azirina nnyingi si byange biri eyo tewali kubusabusa bulaba ali nominated yagifunye Muhammad Nsereko gyambuze Munyagwa n'agifuna ekyo kisobokera dda ate nga bulijjo balowooza nti oli yeekazanyiikiriza then wetugenda ku mulala yanominatingiddwa ye former oba retired Major General Gregory Mugisha Muntu abamu bamuyita Grey oyo omusajja ali mulamu obusobozi obukulembera Uganda abulina nali mulabamu nnyo omwami oyo Mugisha Muntu alina ebyafaayo bingi nnyo bannayuganda ebasobola okwewunya nti ku myaka emito yakulembera eggye ly'eggwanga nga CDF Chief for Defence Forces era ateekeddwa okufuna ensako na buli kimu naye ono principle yakwata ekkubo n'afuluma gavumenti ya President Museveni nga tebakkaanyiza ku principle ku ngeri gye bakolamu emirimu nga tebakkaanyiza wabula abalala ogenda okulaba oli agamba ate emotoka ebadde ezigulire ekkubo egenda kufaanana etya ate kati omusaala gwange naye ye yasalawo abirewo talina buli kimu nabivamu obuntu kasita genero jenero talina bakuumi anti ate gwewedde gwejjena ate abakuumi bagala baati bongo basinga abalala babayina gwejjeno gweitaisinima kisago zonna naye yanominatingiddwa mu kibiina ekya Alliance for National Transformation ekimu ekyekutula ku FDC mabigeeri ebize nga bigira so naye yagenze maaso n'okubanga nominatingibwa kakati tulina omwami gwe bayita Boliba Franka Kibinga ono akulembera ebibiina kye bayita Revolutionary People's Party RPP Revolutionary People's Party ebibiina ebyo bizze bizuukusibwa buzuukusibwa okulaba nga bagenda mu maaso n'okubanga badda beetabe mu byobufuzi kati sofa tulina ba candidates 8 Electoral Commission beegasseeko wadde
nga bwe nabategeeza nti electoral commission yakawaŋŋamula negamba nti Kyagulanyi emikono gye teginnaba kuwera. Abamu ne bagamba nti baali bagatataganya mbeera ye ey'okunominatingibwa aleme genda mu kaseera ke kamu n'omukulembeze w'eggwanga n'ebintu ebirala ebiringa ebyo zi specialations. Olunaku njagala okwebaza n'okusiima omanyi baneeye ebiseera ebimu naddala ekibiina kya National Unity Platform nabyo okuva eggulo okuva ddala ku Secretary General ne lopu nga boogera mbu poliisi ebayisizza bubi nnyo naye basiimeko akoolumuze bwe ndowooza ojjukira omulundi ogwedde ekyaliwo nga bagenda baliruda bayikyambogo gye banominatingira ojjukira ekyaliwo nekyabaddewo omulundi guno kati bane lwaki tebasiimako ne bagamba leero poliisi ebadde at least ko leero poliisi ebadde feeyamukko kituufu yabayisizzaamuko bubi naye sinyonga poliisi tetulina kugyebaza ogwo mulimu gwayo tetulina gamba nti kuno yabadde at least poliisi omulimu gwayo eyina okubeera ng'ebalansi nga buli kimu ng'eri feeya nga buli kimu ekikola bulungi gwe mulimu gweyina naye bw'ogamba nti ate duli baagiramu ne babayisawo basiimye tugisiima of course naye tujja gisiimira ddala omuntu omusiima naye yongeramu tweyaza naye yongeramu tujja gisiimira ddala ng'ekoze egundi otherwise comment gye mbadde njagala okwongerako ku bantu bano abanominatingiddwa ebibiina by'obufuzi oba okulonda kale okulonda okwawamu okulonda abakulembeze nze sagala nakitunuuliranga nti y'emu ku solution Uganda gye yeetaaga kuba kiyinza okuba solution naye emu ku ebyo ebingi ebirina okukolebwa okulonda nja kuwayo ekyokulabirako amawanga mangi gagenda mu kulonda naye okulonda okwo kumaliriza nga tekukoze makulu obadde n'okulonda mu ggwanga ne kuno okwakuno munako tekutera mbu kirungi ogambe tekutera kubanga emirundi ndozanga nga tegiri mirundi 6 nga tulonda omuntu y'omu gwe tulonda kiteeza tubiveke ennaku zetukubya amabega ntono wadde olina okulonda okugenda mu maaso mu Malawi ekulembeddwako ba presidents abawerako katono naye president eyajja yali foot soldier yali mutakabanizi wa ddembe omwami oyo Lazarus Chakwera yasoma eddiini n'agikuguka theology alina degree 3 mu ddiini yajja avumirira ebintu mu buyinza yajja avumirira ebintu muwamba abantu gwanga lyavu daba enguudo ezifaanana muwa abantu abaana bammwe emirimu n'ebintu ebirala bifaananako ng'ebyo Chakwera agenza okutuuka mu kalulu ak'omulundi guno nga byonna byeyavunaana banne kati babitunuliza buwa ate nga n'obujulizi weebuli abaana bakojjaabe basengaabe abaoluganda abako n'ab'emikwano byonna abatadde mu gavumenti saalongoze kino si kubeera mu bubi si ki naye ekyo kiri otomatiki mu buli mbeera kkiriza gaana yagala lekayo ekyo kijja kubaawo emirembe n'emirembe ne bwaba si mu Uganda naye anti yensonga lwaki ne bwobeera gwebbo yensonga lwaki amateeka gateekebwawo nze siina buzibu solongazi babiri balina ebisaanyizo kasaba nga babirina bombi toyinza sookako mulala ng'olinawo obwedde gwe weesiga ku kido president owa America omu ku bapresidents ab'ebyafaayo bayali John F. Kennedy ndoza battamu tebamutemu wesasi yakawaŋŋamula n'agamba nti yali alonze ssaabawolereza wa gavumenti Anthony Jen wabula nga muganda Abamerika ne bagamba nti ekyo okoze kyaki nga tekibangawo agwanidde batagwanidde wabula ye yagamba nze bwe tunudde ndaba nga yasinga naye agenda yita mu systems zamu eza Amerika wano omuli Senate omuli Congress bwe binaamulema temumuyisa bw'anaayitawo agende mu maaso n'okuba ng'akola nze obuzibu simulina kuteeka baaluganda oba nabakukwatako nnyo mu gavumenti omutima gw'obateereddemu nti balina obusobozi kubanga ekyo ekintu kye bagamba nti nno toteekamu baŋŋanda zo mu byobufuzi oba mu bukulembeze mu buweereza olumu tumaliriza nga tufiiriddwa abantu abalina obusobozi mu bintu ebyenjawulo kubanga ffenna Katonda yatuwa obusobozi obw'enjawulo kati omuntu yeetaaga n'aba nga totunuulidde luganda totunuulidde eki n'omuwa egundi ensonga endeeseza ekyo nti okulonda si gamba nti ye solution ekyasinze kulonda kimu ku ebyo ebitono otherwise wano mu Afirika ne Uganda nyini nga mwogitwalidde tukyalina ekigezo kinene ekyokuyita ate nga tetunnakiyita bino ebyokuzimba enguudo
ne muzimba ebizimbe ne mu renovating nakivubo ne muzimba ebizimbe bahamu ne mukola enguudo nyingi nga system ekyafana ne muziteeka awantu wonna naye we muba temunnatuuka kutereeza nsonga gye bayita peaceful transition of power kwegamba okukyusa obuyinza mu mirembe ebyo byonna biba bizibu nnyo okutuukako njagala nkuwa ekyokulabirako tunuulya amawanga nga Libya ng'ekyakulembera omugenzi Kano Muammar el-Gaddafi mu Libya omuvubuka wabulwanga n'omulimu nga gavumenti ekusasula nga tonnafuna mulimu nga teweetaaga kukola nga bakuwaayo ka package akakubeesabeesa nga bakuwaayo kasente n'abazimbira ennyumba nga bw'otuuka ogamba nti weegombye mwana munno ogenda kumuwasa ennyumba weeri wali ebaako kyekuyambako nga nawe bakusitula nga omulimu wegulira ennyumba ne bakuzimbira naye Libya obuzibu bwajja mu kukyusa obuyinza obukosa ba external influence oba external powers babingiramu nga NATO America biki yali agamba okugatta Africa naye ng'oddeko n'ekyo already baali bamukooye ng'olina nga bamulabidde ebbanga akakiiko akabajja mahirya kuba akamulondanga fugayo emyaka 3 tukulembera emyaka gyo yamaliriza akulembedde emyaka 4 mwebiri emyaka 40 mwemeka nga muntu omu yagifuga kwegamba kiyita nti oyoza n'oyanika mu ttaka kati ne bakubuuza wadde oyoza lwaki wabadde oyoza lwaki olugyeko obukyafu kati ate oli duteeka mu bukyafu obukyasinze n'olwekyo amawanga ate nno tuli mu package y'emu Kenya awo yayitawo abakulembeze bazze babeera nabo ekyusa mwana wa tandikira ku president Jomo Kenyatta none yakafono ndoza ku kibachi oyina president Jomo Kenyatta bwavaaka alonda president Daniel Toroitich arap Moi naye yeefuula muzibu nnyo ng'oyinza okulowooza president wa bulamu yasooka kufuuka akabizi mu kutya Moi n'afuuka ekizibu Moi jukira bonna abaze bafuukako ba vice president ba Kenya bamaliza bafuuse ba president then Kibachi afuuse president ozo ofunye Uhuru Muigai Kenyatta afuuse president bakyusa ne ssemateeka wa 2010 naye bagenda okutuuka kulala otuntu Kenya yafuna kyendi mu kwogerako kati yafuna tebayita public discussion kwegamba okunyumyamu okwawamu nti Uganda twetaaga tuddemu tutuule ku ground tumanye kubanga nja kuwa ekyokulabira Uganda yemu ku nsi ezikyasinza okuba n'amateeka amalungi nga tetwetaaga Issa Dalio naye omutima gateekeddwa ddi mu nkola abagateekesa mu nkola bwe bali kyekibuuzo ekikulu abantu babeera mu parliament ne bayisa amateeka nga beerabamu kibanga omugenzi omukugu eyaliko ne Ssaabalamuzi wa kkooti y'ensukkulumu yakafa juzi bamuziise juzi Buziga omwami gwe bayita Professor George William in fact Professor George Wilson Kanyihamba yakafa juzi bwe baali bakola ssemateeka yakugamba nti abantu abaleetebwa mu constituency assembly babage ssemateeka y'eggwanga baali balimi ba bumonde yabayita ba potato growers nti baali tebeetaagisa kubanga olina obuzibu ssemateeka wa 1995 mu 1996 walina akalulu kati abaabaga ssemateeka baali beeraba mu kalulu akaddako naye baali balina okugamba nti abakoze ssemateeka wano tebagenda kuddamu kwesimbawo kitegeeza nti baali bagenda kukola ssemateeka abe ng'akwata bali abagenda okuddako naye so bamukolanga ate bakola ssemateeka kati njagala okuwayo ekyokulabirako waliyo abantu abatamanyi nti ssemateeka wa Uganda omukulu oli ennyini ali oligino oyinza okutambula mu book stores n'otamusangayo omutuufu kuba buli lunaku palamenti ya Uganda etula mu lunaku lumu obuwayiro 10 ne bamwamendinga buwayiro 5 ne babukyusa ssemateeka ali oligino mu bimu ku birowoozo yali twali tulina okubeera ne baminisita ba Uganda 40 bali awo mu 20 wabula baateekako akayongereza ne bagamba nti president ajjanga kulonda baminisita abasukkako kaawo nga kyetaagisizza kati awo wewali kuba yali akiraba kati fe exceptions zetutwalanga gamba nti no kati yafuuka tteeka olwaleero so sigali agenda fuga emyaka 5 agende tekati tawanyana dikwatako olwaleero Uganda oyina ba RDCs bali mu lusango oyina RDC oyina deputy RDC oyina assistant RDC kati assistant ne deputy mwenna muba mumyukaani omu kati ate nga naye alina bwamyuka ku kitundu ekyo kati oyina duplication ey'emirimu mu positions ezenjawulo tipiso giso simanyi RDC baani bagiso deputy bakawo nga gyali ne bonna aba regional police bagundi ba DPC district police commanders bavunaanyizibwa ku nsonga egi security
bayina emmotoka bayina emisala ogenda weewonya twagenda ne tutondawo district ebiseera ebyo bwe njogera nti twazitondawo saaliyo naye gwanga lyaffe ate era ffe ate bazitonderawo ffe kuba nze nebukoma sibi batutondawo district ezo bw'obeera mukozi wa gavumenti bayina omusolo gwe bayita local income tax gwe bakuggyako ng'okolera mu district gugende mukulaakulanya district gy'otatondangawo ggwe gy'otawagiranga ebirewo kati bwe baba bagenda okutondawo districts constituency okusumuusa ebibuga oba ebitundu ebya bifuuka city municipalities n'ebirala bayina ebintu byebayina okugoberera wabula bulaki bakola bakozesa enkola gye bayita gerrymandering okulaba nti be basinga wano be bakola baki otherwise kiruma nnyo okusanga omuntu nti akulembera abantu emitwalo 10 member of parliament ogende mu constituencies nga hiki ng'alina abantu 15 ogende entungamu municipality ng'omuntu yawangula teyaweza na bululu 15 naye bonna babaka parliament bayina amafuta ate ye nga yebakubisaamu ne kilometers ez'okumuwasinga noona akyekirira abantu wano banaabaka bakikirnolweso ekintu ekyo yensonga lwaki mbagambye nti abasuubira okulonda nti kwamaanyi kuba ndaba babidiscasingako nnyo gano ne tv ez'amaanyi baleese bigenda kubeera bitya kakati musuubiraki n'otunuulira abibuuza munne nti bigenda kubeera bitya kabibuuza batabimanyi ng'amanye ekituufu bigenda okuba batabimanyi nti bigenda kuba bwe bityo n'olwekyo paka nga tuzzeeyo ku drawing board ne tumanya nti Uganda twetaaga ne tubeera n'omwoyo gwa ggwanga ng'ebintu bye tukola tuteerawo the coming generations ezigenda okujja ekyokuteerawo coming generations bo bennyini coming generation okuva luli paka kati tebakirowoozangako nti waliyo coming generation bo bamanyiyeyo kubanga obugali mu 1995 bakola constitution nga mu 1995 waliyo okulonda nga bagikoledde bangi nga bagyekoledde neza bo bamanyi be bakamingi nze nina okukkiriza teri kitagwa tewali kitagwa era omusajja yagambye asaba kalulu omulungi okusembayo akasaba omulungi ogusembayo byonna ebigenda maaso oyagambye nze njagala okubeera omuntu ali objective ate ali straight President Museveni bw'aba ayagala okukolera eggwanga lino okuliwa ekirabo ekyasinze tali n'akalulu takakkiriza kubaawo takkiriza kalulu kubaawo nga mwali abagambe nti yamaze dda kisoboka yasooka okubisazaamu kati golowooza President Museveni ng'akedde ku makya n'agamba bannaye njagala okwetondera bannayuganda byonna ebibaddewo n'ebigenze mu maaso naye mulonde nvudde mu kalulu mulonde omuntu waliwo munnayuganda ayinza okkigaana tuyinza okulaba wano omuntu ayinza okugaana ekyo ng'alina omusujja ogw'amaanyi mu mutwe ng'alina omusujja ogw'amaanyi mu mutwe bawe akagamba akasembayo tulabe bwe tumaliriza ensonga zino akagamba akasembayo okulonda si ye solution ekyasinza okubeera ey'amaanyi ku bizibu Uganda byerina wabula kimu ku ebyo bye tulina okukola otherwise tujja kulonda paka lwe tunaakaddiwa fonna be batuziika nga tetuggwawo nga tetulina kyetukoze ng'abantu bye baagala okukyusa tebikyuse ensonga lwaki olaba America bweri eyaleero ng'eri great ba Trump gye beeyagaliramu biviira ddala ku ba founding fathers nga ba George Washington enkola ze baateekawo ofuga bibiri okulembeza America okola ki byerifudde America ey'amaanyi wabula nga mukyagenda mu kalulu nga omuntu temumanyi president ate akomadde okubeera president ate anoonya akalulu nga ye president abagenda olangirira akalulu ate yabalonda ate yabawaza instructions kati tekaba kalulu newunya n'okwewunya abantu abagenda mu kalulu nga basuubirayo ekyagundi ekyamazima mulimu ketugende tugezeke tugende tukole ki naye nze olugamba baali kamulekedde n'okamulekera nze nsabayo okulonda okumu abantu bagambe nti tebiriimu kale webale obeera ndoba ku mukutu guno Close Media Rodin Mugema the Spy weba nnyo okubeera nga osubscribe kuba ekyo kimanyi kale obadde tanakikola mankakasa omukimaliriza awo omaye osubscribe akona mukade ako paka kaleetako obugundi bubiri ebbali bulinga obuwaawo buli kabuli kakitegeeza buli kaviri agenda okutonyanga wano ogenda kubeera nga okalabirawo okafunirawo ku sport n'olwekyo tukwagaliza olunaku olulungi likinga sharinga commentinga Ssaabasajja Kabaka awangaale